oluvannyuma lwa Pastor Bujingo abantu okumubanja Pentagon for almost 10 years nga baweereza ssente naye nga Pentagon tebagirabako. Finally akabatemye tuula kalira gowe nawenna abadde ali muteekateeka okubeera nga ate oweereza ssente oba nga oweerezaako ssente okubeera nga ate bazimba Pentagon. Tuula kalira omusajja akabatemye banna yawula baddaage. Kino kika video njina ngenda kubeera nga ate njikuterawo okkirira wansi awo mu comment section osobola okubeera nga ate nawe oteekawo endowooza yo ku biki byogenda okubeera nga ate owulira. Bwe naba nkugireko Bujingo nina story ennungi, please tuula kalira nayo beera nga ate ojuwa obudde ejja kubeera nga ate kunyumira sakono kubeera nga ate ojjamu ebyokuyiga. Video nyambo beera nga ate oginterako ekigawo like nga sharingirako abalala comment section. Always nabategeeza ebeera open ogenda nobeera nga ate muna osobola ka comment ko ne tubeera nga ate tutambulira wamu ffena ffena subscribinga bw'oba nga odde tona kubeera nga ate subscribinga tusobola okubeera nga ate tutambulira wamu ffena ffena. Kambaterewo Pastor Bujingo nga akabatema mu benna benna abadde mu nteekateeka y'okubeera nga ate mu mubanja Pentagon era oluvannyuma ate nkomona amawulire amalamaji nyo tevaawo. Wali ababuuza nti wakyaliyo essuubi ery'okuzimbibwa kwa Pentagon? Ekyo ndowooza abali mulanca bwe bakyanukula. Wakyaliyo essuubi ery'okuzimbibwa Pentagon bagirinze ebbanga kyabo. Ababuuza balinze Pentagon since when? Anti kati obabuuza bwe bali ku TV ne ku mulinze Pentagon kumala bbanga ki? Abali ku TV n'abali ku Salt FM abaga nti wakyaliyo essuubi. Pentagon kyensobola okugamba si kya ssuubi yakuzimbibwa. Pentagon yakuzimbibwa. Pentagon yakuzimbibwa. Pentagon yakuzimbibwa. Kyembasabira ababuuza era ababuuza mbu wakyaliyo essuubi balabirire bulungi obulamu bwabwe. Take care of your lives. Temutamiira nnyo mmotoka kubakoona. Temugenda mu bwenzi kufuna birwadde. Temubba. Temunywa njaga kuvaako. Temunywa mwenge kwonona bibumba byammwe. Mubeere balamu nga mmwe ekibabeezezza abalamu kulaba oba Pentagon eneebaawo. Amen. Abasigadde abawagizi ba Pentagon abateekayo ssente kati bateekayo bamanye enkola flex pay mmwe munyiikire kuteekayo. Olunaku lujja kukya bwe rutinga luno be lwakedde. Lujja kukya ate ebyuma tubirina enswena tugirage live omusingi nga guwuukulwa. Kino kintu kinene. Abantu be twatandika nabo abo naddala ababuuza baalina pulaani z'okuzimba obuyumba bw'obumyu bwaggwa dda. Naye ffe abalina pulaani nga yakuzimba Pentagon nga n'abamu omugamba nti kwata ekkalaamu n'olupapula nkubira ekifaananyi kya Pentagon, si pulaani ya church wabula nkubira sketch ya Pentagon. Tasobola kukuba kye bayita Pentagon. Nkitegeera. Abo be babuuza ebyo. Kati abaali bazimba obuyumba bw'obumyu, obuyumba bw'embuzi, obuyumba by'enkoko byaggwa dda ne bazimba n'ebirala. Naye Pentagon erina emisoso gyayo, abakimanyi bakimanyi, abawaayo bawaayo, n'amawunti yennyini ssente zeetaagisa okuzimba. Tewali abuuza ng'asobola oziwandiika. Buli asobola oziwandiika ali ku ludda lwaffe. Abatasobola kuwandiika figa, atasobola kuwandiika ssente zigenda kuzimba Pentagon yabuuza. Tweyanzeeke. N'enjala ebaluma aba abuuza awo afune view bamuwagule muwogo. Banoonya muwogo. Social media. Bano betuliko birooto binene. Ekirooto ekinene bwe kibanga kiganya okujja mu mutwe gwo ebibuuzo byo tobikubanga public. Naye on record olw'ekisa kya Katonda okuva ku Salt Media, Salt FM, Salt TV, Ttaka lya Kanani, on record tetutandikangako kintu ne kigaana kubanga simanyi gaffe bino bye tulimu tetwabisaanira. Abalaba success ya Kanani, abalaba success ya Salt FM zonna, abalaba success ya Salt Television, tewaliwo kintu kyonna ekyagaanye kye tutandise. N'ekyo
kijja kutuukirira era Mukama agenda kukikola. So keeranga ku makya osabe essaala okkirize Katonda nti Pentagon ng'ezimbibwa erudde eno naawe olina Pentagon yo ezimbibwa erudde eyo. Focus giteeke kweno neekuyiyo. Tutegeregana kubanga kyonna ky'onoozimba erudde eyo nange nja kiyita Pentagon. Era nze mmanyi nti abantu mwenna abawaayo ssente abatalina na bibuuzo biri awo bye mubuuza tuli batuyingira Pentagon nammwe muliba mwafulumye mu nnyumba zammwe Pentagon zammwe nga muzze kuyingira eno eya Mukama naye nga nammwe muli balandi Lord. Kono ku Canaan Land kwe tutudde tuli ku Maryland mu capital city y'eggwanga lino tulinamu acres 8 n'ekitundu mu mutima gw'eggwanga. Twakatandika emyaka 14. Muntu agenda n'akubuuza ebibuuzo nga kitaawe amaze emyaka 8 nga kyayagala gw'otuukirize tebannaba kulooza kituukiriza nga famire mu myaka 8. Abaana n'abazzukulu 14 tulinako ettaka tujja kujaguza 14 mu January nga 25 14 nga House of Prayer etandikiddwa erinako ettaka mu kibuga eritali lyangu lyakugula. Tulinako radio 6 tuli media ya ggwanga bwetwogera abantu bawulira olw'ekisa kya Katonda. So Pentagon buli muntu omutima gumubeere wamu tulinde lunaku. Kakati njagala banyumiza ku mboozi wakati attention ekomyewo oba mukyali mu musango ngirambe esonyiwa. Nsobola okusooka n'embalikamu. Eno emboozi like ensesezza. Omusajja ono mwami mukulu era twatandikidde mu bino nsonga za hajati netunyumyamu nangamba nali nja kunyumiza mboozi yange. Ne mugamba nyumiza. Nangamba naye empanvu. Ne mugamba akakubiri kubanga tosobola gwa kunkubira. Kaba twade twanyumizanga bintu ali mu sense manya bali mu sense mbaddira mangu. Mulimu abatali mu sense nga sirina kyemba noonyako. Kati munnange ng'omusajja nga munnange Fifi mbuzi gye ngenda okunyumiza ndaga butonde konze waliwo ndala njagala obanyumiza naye sijja ginyumya kati omusango gwa hajati kusooke gugwe mujja giconfusinga. Kati munnange mbu olunaku lwatya taata waabe yabazaala abaana abangi nno ddala ngambye ffe tuli abaana bangi nti naye mu bamaama banjawulo. Nangamba kati mu bamaama ab'enjawulo abo mwalimu maama eyali mu maka like yasembayo mu maka ga taata bano abalala abamu baali banobye abamu baali bafudde. Nagamba naye ffe twakulira mu maka omwo abagendangako ewa jjajja baagenda. Nagamba munnaye maama yasembayo mu maka ga taata yayinamu eryanyi abamu yatwagala abamu teyatwagala nti ye nanga twabeera taata naye nagamba Fifi abantu abo abakulu babeeranga n'ebyama byabwe byotayinza kumanya nti ye munnange nga tubeera awo nga tukula bawala bafumbiddwa abalenzi bawasizzanga n'abato bakyali naye nga si bato nti baabula nno just bakyali bato naye nga si bano abaana aba bebi nti ye nti munnange lwakya lumu kwali kumanyagana tugenda tumanyagana ngamba nga famire netwevuma angambe simanyi na lutalo kwe lwava naye somehow twalaba lutalo nga lutandise beevumye beerangidde basenga buli ki. Maama oyo eyali ewaka tetumanyi ani gwe yanyiiza ndowooza mwabo olutalo kwe lwava. Kabaawukana bubi ngaomukolo guggwa buli omu akwata agage. Nagamba omukolo gaggwa muzeeyi yalwalamu. Muzeeyi mu kulwalamu buli muntu n'anaayiza ebibye n'awuza kyekituufu n'anawuza nagamba munnaye nga muzeeyi atuyita ffenna ng'abaana. Twatuuka ewaka ne twogera ne muzeeyi n'atunyonyola beera atunyonyola bannange mubeere bumu bannange temwesosola bannange mwagalane. Ne bamugamba olinga alaama. Kati munnange nga basekamu kawo nga bamugamba ng'olaamye bukyali mbunga omuvubuka eri omukulu yali mulenzi ngaddibwako balongo mukyava amugamba ebyabaddewo ebyaliwo byakutiisizza. Mbukyava bagamba abaana bange buli famire erina katemba waayo buli famire
ebyo tebiyinza kuntiisa. Nga babivaako nga balya nga banywa. Ngambe yalinga nkola yaabwe bakuŋŋaananga mu Sande esembayo mu mwezi nga bonna abaana bakiteesaako abaliwo nga bonna bagenda eka. Nagamba yafuuka nga nkola ng'era tumanya end of the month Sande eggalawo omwezi tubeeraka mu kyalo. Kati munnanga ngambye nga muzeeyi atusiibula ku olwo twagenda before the Sunday eyo kuba yali atuyise kyali kyamangu. N'ayogera ebintu bingi byeyayogera muzeeyi. Ngambe muzeeyi atugamba ebintu bingi ng'alituteekateeka for what maybe might happen singa abavudde mu bulamu bw'ensi. Ngambe ne bakwata ekkubo ne badda buli omu gy'akolera. Abasigala ku kyalo ne basigalako. Kati at the end of the month mu Sunday eyo ne bagenda mu kyalo. Ngambe bagenda mu kyalo atambula mu muzeeyi waabwe. Ngambe ngende ku kyalo baatumanyira nti buli Sande abaana b'Abagundi bajja. Muzeeyi n'ayita bakulu banne ne banywamu kabiya, abalya ennyama ne balya, abakola buli omu n'akola ekimusanyusa. Kati agambe ku olwo kwaliko olumbe wa mukulu munnaabwe ng'amuwerekera taata waabwe yalina ekiraamo ng'atutte ekiraamo nga basoma ekiraamo. N'angamba Fifi ebintu byali maka muli kati ebitegeka tulina omwana yakulira waffe nga tumanyi waffe naye teyali waffe, yali mwana wa mwami oli okusinziira ku kiraamo era yali omusika w'oli. Tetumanyi nsonga lwaki yamujja mu maka ge n'akulira ewaffe, byali by'abataata. Agambe bwe twaveeyo kati netandika okujereegerera muzeeyi totugamba naffe omusika waffe ali mu eri famire. Namugamba tali mu eri famire. Mu bamaama bano kuliko bamaama babiri abaali baanoba obunobi naye nga tebaddamu kufumbirwa. Taata yabasalira ebibanja gye yabibawa ne babeera gye baabeera ne bakaddiweyo naye nga tebazzeemu kufumbirwa. Omusajja nga talwalamu kawe ebyokusaaga yawulira bubi. Ngambe nga baddusa taata waabwe mu ddwaliro. Baddusa taata mu ddwaliro nga babagamba yali yeetaaga omusaayi. Taata nga bagamba mutukebere ffe ayina omusaayi ogwa muzeeyi bwe tuba nga tuli balamu tumuwe omusaayi. They went 4 boys, one was driving. Nga ku bonna abaana tekuli ayina blood group ya taata waabwe. Ne bakubira ku bannaabwe nti bannange mulinye ku buboda oba ubundi abavuge mujje muzeeyi yeetaagamu omusaayi wano bya speed. Kuffe tekuli ayina blood group ya muzeeyi. Nti ye munnange nga bajja abalala abaaliwo ng'era tekuli ayina blood group ya muzeeyi. Mu omusawo omukyapa bagamba bannange mwena muli ba musajja ono kobo ye taata waffe mwena ne kubula ayina blood group ya muzeeyi wammwe nga mwamugwa wala nnyo. Ne babivaako. Omukulu kyava agamba omusawo tunoonyeza atuguze omusaayi kuba kiraka tetulina. Omulala omuwala aliyo ayonsa. Omusawo n'agamba tetusobola kujja musaayi ku muntu ayonsa. Angambye omusawo ne banoonya omusaayi ne bagufuna the next day ne bagumuteekako muzeeyi n'awona. Ne tugenda okugyayo muzeeyi mu ddwaliro. Omusawo oli eyabagamba mbu bannange mwena ne mbeera abaana ba muzeeyi ne kubulako ali to a match to his blood group nga mwamugwa wala. Mukyavaddamu n'ababuuza naye mwenna abaze wano ddala muli mwana ba muzeeyi ono nti ye. Kyava bagamba maybe abasigaddeyo be balina blood group ya muzeeyi naye ali okke. Watuuse awo just alye bulungi anywe bulungi. Kati mu baana be basembayo okuleeta mwalimu abavubuka abalenzi nga bamaama ono ali ewaka. Maama ono ali ewaka ye omwana we ndowooza yamunnyonnyola bubi ensonga ndowooza n'amugamba babakebedde kasi baana ba muzeeyi. Firimu etandikira wano. Munnange bano bazzayo muzeeyi waabwe waka nga bavuga nga bagenda. Omwana omu ku baana bamukyala yannyonnyola mama nti omusaayi gwa taata baaguguze buguzi nti ku lwaki nti ffenna baatugambye actually teyagamba ffenna mbu bwe baatututte baatugambye kusinziira kwanyumiriza emboozi omwana yamugamba bwe baatututte baatugambye n'omwana teyakyogera ndowooza mu bubi kuba ye yakola general statement bwe baatututte baatugambye nti ffenna tetulina baana ba muzeeyi. Maama n'abuuka enswa. Era bitya era batya basosola abaana bange
omusajja n'agamba omukazi n'amugamba abaana bonna nga bwe bazze tekuli yabadde na blood group yange so si muntu yenna kugamba ye nga looza bali abakulu be basosola bano. N'amugamba tekuli mwana yagambye nti omwana si wange wabula abasawo bagambye tebalina blood group yange. Ng'omukazi awuliriza omwami aŋŋambye Fifi omukazi yakola olutalo ewaka. Omukazi yakola olutalo ewaka n'alumba bakwano ba taata nga wayise abataka abaami ababakoze ku kyako ku kitundu n'abagamba ebintu bingi nnyo. Nze n'agenda n'abanyonyola. Kati omukazi ono gye yakomanga okusindiikiriza olutalo luno bannange yattulanga bizibu bya famire eno. Famire eno yalina ekizibu kyayo, ekyalo gye kyali kitamanyi. Naye maama ono omusajja ngambye maama yayanika famire yaffe Fifi n'akyejjusa ng'obudde buyise. Kati munnange omwami nga ŋŋamba munnange ng'olutalo lukolereka ffe tetuliiyo batukubidde awo amasimu babitunyonyodde naye nga bwe muntu agamba maama emboozi yagifunye bubi nga bagenda ewaka bamunnyonnyole. Ng'omukazi abawuliriza mwagala kulemesa abaana bange kumanya kika kyabwe yeyeyeye. Ng'omukyala asaba meeting omuli bakwano ba taata be twaliisa abataka ne muganda wa taata. Kakati ng'omusajja agamba bannaaye nze azaala abaana nze sinneegaana ku baana. Ng'omwana bamuyita ani yakugambye nti toli mwana wa wano. Ng'omwana agamba nze maama namugambye baatugambye tetuli ba musaayi gwa muzeeyi. Nga bannyonnyola maama nga wa kati ye maama yalowooza omusajja ono bw'afa abaana be bajja bamugobya. Nange kati munnange nga meetingi mbwetuulamu kaawo sipiidi nga batuula nga taata asaba maama atuule naye nga temuli baana ne bakulu banne babeeko ensonga ze boogera. Nga maama asooka agaana ng'agamba abaana abakulu babeere mu meeting so that tebali teeka lukongolo ku baana be mbuye bamuyita malaaya. Mbunga abasajja bamugamba bannange abaana tebalizemu eno meeting twogere ng'abantu abakulu. Baganda b'omusajja ne bamunnyonnyola omukazi n'agaana. Kati mpaka omusajja we yagamba ye bannange nfaaki twogere nkoboye ne brother we munnange nga batuula nga bamugamba ensonga zino zikutte bubi tewali yeegaanye mwana abaana bonna baawano era nze seegaana mwana sigoba mwana. Omukazi ne bw'ayita ku mayumba 10 n'amundeetera nti wange mutwala kuba abalina ensonga lwaki ayise ku bonna n'amuleeta wano. Nze basiibye njagala ogulira njagala okumanya ensonga yatuusizzaawo abaana bange. Bamugamba omusawo yanoonyeza blood group yange ng'abaana tebagirina. N'amugamba kijja kitya okubanga abaana bonna ne babasomera bwe mu ddwaliro era nga tebagirina. Nga bamunnyonnyola mu kisoboka omukazi agaana. Ng'omusajja kyava amugamba ebintu bino gw'obisindiikiriza katubyogere biggwe. Mbunga omukazi agamba bwe mubanga mundowooleza obwenzi tutwale abaana ku DNA. Maama naye nga buli muntu yeebuuza obusungu buno maama abugyewa obwevuze sipiidi kwatwalira abantu nga mukaawu muzibu. Noono omwami yaŋŋambye Fifi nakuno kuliko ffenna twali twebuuza ekyamulimu nga kimuvuga oba sitaani oba kiki tetumanyi. Nga yeekandaganga ava mu meeting agamba bagende bakebera abaana bange endaga butonde ne baganda baabwe. Bakwano omusajja aŋŋambye Fifi ffe twawuniikirira ng'omukazi oli muzeeyi amwagala nnyo nga bw'okiwulira. Muzeeyi akuze ne mukyala we yamunaaza yakola ki yamanyi omwami we. Mbu omuzeeyi kyava agamba bwe kiba ng'okukola okuggyako ndaga butonde kinaakuwa emirembe. Namuga naye ffe mu buwangwa abaana tulina bwe twabakeberanga era nze sirina mwana gwe nagamba nti si waawano.
mbonga mugamba ababakebere saagala baana bange kukeera ku makya batandika basimbamu enkongolo. Maama oba obujja yabujjawa nga bungi butya bumulinga bwange bwe bali mulema okufa obufi. Mbonga baganda baba bakulu kye bava bagamba bannaye bwe kinaba kinaaleeta emirembe waka maama gwe ne muzeeyi muddewo mukolagane mukikole ekyo kiggwe. Mbutaata waabwe ng'ayita ono omwami mukulu gwe madde njogera naye nga mugamba temukola DNA mugenda kwawukana bubi. Nga kyava abuuza taata we nsonga ki egenda otwawula. Nga taata nnyonnyola mutabani we, mwana wange nze sizaala. Namugamba bye bintu bisaagala maama wammwe kumanya. Namugamba naye baganda bange abo ababiri n'abo abaami abataka ababiri bakimanyi. Namugamba taata ffe twavaawa. Angambye Fifi abantu abo bakulu bakuumanga ebyama byabwe. N'agamba naye omukazi yasindikiriza taata n'ajjayo ebyama. Taata kyava amugamba munnange nze nafuna obuzibu nga ate nkuze mbu yazaala omwana omu ate omwana n'afa. Kati obuzibu ne bujja nga ate akuze n'abeera nga tazaala. N'amugamba era ekyankyayisa bamaama bammwe bali ababiri kubanga maama w'abamu maama ababiri baaliwo kwaliko abakazi babiri ndowooza be baafa naye ababiri oba nga babiri oba basatu ye bamanyi abaliwo ddala baalabako babiri ng'awulirayo gwe banyumyako obunyumya. Baakizuula ti taata yalinanga buyisa wa mwenge so kyali nga kizibu okuba n'omukazi nga tanywa mwenge. Taata ono nga muganda wa taata yeebaka ne bakazi be nkyogedde. Angambye munaye muzeeyi yaŋŋamba ekigambo n'olutiko ne lummera. Ono muganda we omukulu yajja mu miitingi kati ye n'agamba mutabani we singa tukola ensobi ne babakebera omusaayi ne gutakwatagana na baana balala kijja kutegeeza mu bakazi bange mulimu abaayenda ne bandeetera abaana ate byesaagala kumanya. N'amugamba maama amwono omuto omulaba yayinza n'okusinga okubeera victim mu kintu kino naye ffe nga famire twamuleka. Yazaalamu abaana 3 omulenzi omu n'abawala 2. N'agamba naye ffe nga famire twamuleka nga ye taata agamba mutabani kwaba abaana ntwekakasaako omu ayinza okuba owaffe naye tetwagala kwawula baana temukkiriza okukola DNA. Kati gwe ekigambye gwe ng'omukulu. Omusajja ngambye Fifi natunulira taata wange ng'avuddemu ekigambo ekyekusiku eky'omunda naye nga maama yamusindiikiriza. Angambye omukazi yakola olutalo. Angambye omukazi yakola olutalo Fifi. Ne tugamba taata nengamba taata tayogera nange ngende sigenda kugamba baganda bange kintu kyonna wabula ngenda bagamba tewali agenda kola DNA. Maama waba ayagala ajeekoleko n'abaana be ne muzeeyi tebalina gye bamulaza. Ng'omusajja mbw akaaba n'amaziga taata. Nyamuga mwana wange ekintu ekyo kinnuma. Muganda wange yakuuma ekyama. Muganda wange yakuuma ekyama. Twakuuma ekyama nga tetwagala kyama kino kumanya. Namugamba ate musawa yange ey'okufa mwengenda okuswalira lwaki omukazi ayagala okunyanika. Ng'omukazi yalinga yalidde ennumba. Angambye Fifi nga ntuuza baganda be ngamba tetugenda kukola DNA. Maama kyonna kyayagala ye akikole nga ye nga batambula nga baddayo. Angambye omukazi nga yeekalakaasa ng'ayogera bino ng'ayogera biri nga bataka bamugamba ate muno omuntu oba aganye okugenda ku DNA n'abaana baganye ffe tukole ki. Kasita agambye abaana bonna yabazaala. Mbunga omusajja atuuka n'omugamba ekibanja kino wendi kiriba kikyo n'abaana bo togenda kweregana muntu yenna nze ne bwendi banfudde. Ng'omusajja ayagala mirembe waka ng'emirembe gibuze. Omwami angambye Fifi tetwakola DNA. Nangamba gwe kyoba omanyi waffe tulimu emisaayi mawanga magatte naye ffenna tuli baluganda ffe kye twatwala kya taata. N'agambira taata waffe bwe yafa tetwanyega wadde
mbu kino musima atulwanira ebyobusika. Maama yali ewaka twamubuuza gweoyagala ani aba atusikira neyeerondera omusika. Ne butubagamba ffe ng'abaana ne tugamba basseeko oyo kuba mutata bwe yabagamba mulyerondera omusika. Naye n'agamba mutabani we kasita nkubuulidde bw'ondiba nkusoose okufa mulyerondera omusika. Ebyange byebyo. Yangamba Fifi nalayira ekitiibwa kya taata wange okufa nga kikuume. Era tetwesikaako muguwa na maama. Namugamba kimu oyagala musika ki? N'agamba ate naye ekintu izibu teyalonda wuwe. Yalonda mwana wa maama mulala. Ne tugamba ffe ggwe omanyi yenna gw'olonda. N'agamba ffe DNA yali egenda tumalawo ewaka. Naye taata bwe yayogera amazima yangamba nze ntuula nawe ne ngamba oba nze siri wa wano kati. Yangamba Fifi abasajja yangamba abantu sajja bedda bakuuma ebyama. Abasajja bedda n'abantu bedda balaba edduka. N'agamba neewuunya omusika weeri okkulira eno ewaffe. Agambe Fifi nze nalabira ku kitange ebintu n'enjiga ensi n'enjiga n'entalo bwe bazirwana ne zibatalwana. Byebyo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana ssente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.